asinga kuwoza mu mikisa. So ebyo nno bye biri saidizeeyo kakati tugenda kubanga tulindiira okubanga twekkaanya Mmisa egenda okubanga ateekulemberamu kalino kamalengo tulabe ebintu bigenda okubanga bikola ki nga bitambula naye nga okutwaliza awamu olunaku ffe olw'ejjo wano mu Uganda waliwo ateekebwa ekitabo eky'abantu abakungu bagira Ppaapa Lubaga awo n'ekitabo abantu ab'enjawulo babadde nga bajja nga bawandiikamu kati olunaku olwo twabaddeyo ne Mmisa yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo n'abeekuwa ekitiibwa Katikkiro n'abyeko bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abantu okutwaliza awamu bonna bazze okusobola okuba nga babeerayo okusobola okuba nga ate basabira ate omwoyo gwa Ppaapa. Ndowooza sooka otuweeko katono ku byabadde namirembe ebyo Lubaga abantu twafiiriddwa kiyongobero kitegeerekeka omukadde munnange tuli mu kika kitegeerekeka ng'okyogera mu mutima yatandikawo ekibiina ky'abasajja And also the charity, the poor are in the center of the activity of Pope Francis and his message. This attention to the need of the others, because to have the bread of every day for us is a human need. We need bread, but to give bread to all people in need for the Christians is a spiritual issue, is part of the Christian faith to help the poor, to be attentive to the people in need. And Pope Francis gave a great example to attention to the poor in all his life. Pope Francis stood as a moral example for all leaders today. May we be inspired by his legacy, strive to lead with the same grace, humanity, and unwavering dedication to the common good. Pope Francis had a love for people, especially the vulnerable. He chose to walk among the people, listening, comforting, and embracing them with the genuine affection and care. Ebyo nno byabadde Lubaga etubakulisaayo. Kaakati omu ku